Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubassa mu subscribing ate munyigene kadde kitalo. Video mu accident Pastor Bugingo omusajja watu takikkiriza. Abasajja kye bamukola kikambwe bali mu kumusogonyola mu byenda munda. Ngenda kuba mbikutusaako. Waliwo omuvubuka afiiridde mu accident bano badde basibyewo ensimbi nti asinga ovuga piki. Yakola ki yagenda wangula ekyebiri akakanya agudde mu mmotoka n'emufootola n'afiira ombina mu maaso awo ngenda kwamba ekutusako ne bagita Faadi TV gimunnange embeera weetuusizza abantu anti embeera y'akasente ekyebiri kireese obuzibu omusajja twakakanya agudde mu ki agudde mu mmotoka n'emugoyaagoya. Mbatemeddeko abali mu ggwanga erya America, Toronto, mu University of Chicago, Uganda, Kampala, Saudi Arabia, kibuga Riyadh, abali e Dammam, abali e Iraq mu kibuga kye bayita Baghdad. Mbatemeddeko ne mbagamba nti muli bakabe nnyo kubanga munfollowing abali e Turkey, abali Germany, Spain, mu kibuga kye bayita Madrid, bali mu ggwanga erya Spain. Mbatemeddeko namwe ne mbeebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi. Pastor Joseph Bugingo abasajja bamuli bubi bali mu kumusogonola mu byenda munda. Pastor baagala kubanga kyaki eno bagiwummuzamu. Pastor Bugingo bamuwadde obukwakulizo okukikwatagana n'endiga. Omanyi bapasita bali tebafaayo eri ndiga naye nga bali tebafaayo eri ndiga zaabwe naye nga ate jjuka endiga zeetaaga okufiibwako olw'ensonga nti akasimbi bakajja mu ndiga. Bamugambye asooka azimbe awantu ng'abantu enkuba tayinza kubakuba ng'endiga enkuba tayinza zituukako kubanga endiga ezisinga enkuba ezikubira ku Kanani wali ne bava bonna nga batubye. Bagamba nedda tukooye okulaba abantu ng'enkuba bakubira awo osooka oveeko ky'obategekera oba ozimbawo ka pentagoni akatono ky'oba okola. Pastor Bugingo bamuli bubi baleese amateeka amapya ku bapasita. Ennaku zino bapasita tebabali bulungi, babali left right center. Ono bamwagala kuzimba kyaki ye Pastor Omugirwa ate ye kati ekimuliko kyakebera nsimbi nti zisuuse obungi ku akawunta ye. Pastor Bugingo ye bamwagala mu kyaki bakooye abantu okukola ki okubaako mu kugamba enkuba okubakuba. Manyi ebbanga erisi mabega bapasita baali tebalina muntu abakontrolinga kyova olaba nti badde bakola obukyaki endiga tebazivaako. Kaakati obuzibu bwazze babali bubi ennaku zino, babali bubi ennaku zino waliwo batandise okuba nga babakontrolinga wadde tebaliko control bapasita. Era Pastor Bugingo omusajja watu bamuli bubi basajja bali mu kumusogonyola mu byenda munda kubanga pentagoni bwenaggwera ne ka pentagoni akatono ensimbi zaakyazina Pastor Bugingo banedda baba kaweddemu dda kyaki batuuse okugiggala ebyaddala kyaki batuuse okugiggala. Mukama muyambe abeerenga ensimbi azina kubanga anaaba taziina kabaka weddemu abeeko n'ensimbi ezinazimbawo ka pentagoni akatono kubanga abasajja bali siriyasi bagamba nti bakoye okulaba abantu ng'enkuba ebakubira wali ku Kanani. Enkuba ekubira ku Kanani ate waba ebisooto baagala addaabirizewo n'ebisooto birekeraawo okubeerawo. Abantu basabirawo ng'oyinza gamba basabirawo babiki oyinza gamba oba mpunuzi ezisabirawo bagamba twagala osemetingeyo bulungi oba bazimbirawo ka pentagoni kakyaki akatono kali akantuntu enkuba nga teyinza bakuba n'omusanga tegusobola kukola ki tegusobola kubookya. Bamutaddeko akazito Pastor Bugingo. Onaawulira abasinga birabanga katemba naye gye binaggwera onandabira ojja kundabira. Eyo nga nvudde ng'ensikozaliza eno omutemi w'ennyama eyasibyewo emitwalo 2 n'owa booda okulaba ani asinga okuvuga pikipiki emmotoka emukondedde ku luguudo lw'Egayaaza ng'abuzaayo katono katini ateko we balagaanye n'afiirawo. Ekyebiri kireese obuzibu. Ekyebiri bakita kinyaanya mpozi bakita kinyaanya. Ekinyaanya kireese obuzibu. Musajja tubalagaanye n'amugamba atonsinga lagako ky'olinawo tuzivuge tuzisike. Ne bagamba kale katuzisimbule ne bazisimbula. Baabo batambudde bagenze bali ku Gayaaza Road nga nti otuuka waagenda pu ate Isuzu si we yagidde. Isuzu n'emukuba n'akalirawo yogolengera mu kifaananyi bw'ate bwe yakoze ki bw'ate bwe yafudde. Abasinga bagamba nti manyi muno musi bagamba nti okufa tekwewalika. Entuuko bw'ebeera etuuse nti atisika ekusika mpaka ng'ofudde. Okufa olunaku lukasalwera nga lutuuse lukusika ne lukusika mpaka ng'ofudde. Kitalo nnyo
ekya musajja mukulu oyo kitalo nnyo munnange bwe bityo byatambudde yabadde abulawo katono okukola ki yabadde abulawo katono bambi okutuuka we baalagaanye naye nga ekyebiri kyekyaleese obuzibu munnange ekyebiri kyekyaleese obuzibu so girengera piki yonna yawedde wuyonna okumanya ng'emmotoka emukubye lengera piki manyi piki okumementuka obutoletole piki emementusa obutundutundu emementusa obutoletole yonna neekola kiki yonna nesaana wamunange byebyo ebimu ku ebitambulatambula akadde kano ku mitimbagano egya social media mbeebaza ne mbagamba nti muli big nnyo kubanga munfollowinga bagita Faadi TV gy'abali ekkata Canada Toronto bagamba nti muli b'amaanyi nnyo kubanga mugifollowinga bankuba kimwe n'abali Saudi mbeebaza nti mwebali nnyo kubanga munfollowinga bambagamba nti munange yebadde entuuko abasinga bye bagamba naye nga ekyebiri kyekyaleese obuzibu omusajja tuyagambye kansoge neekoleyo kino ekyebiri ekyamangu abadde mutemi wa nnyama abadde musajja mutemi wa nnyama batemye ennyama ku bbuca ey'ente bwe bityo byatambudde bulungi ku sayidi mukama katonda mwoyo gwe agulamuze kisa bitalo amawulire galeero gonna nabagambye mawulire ga ntiisa mukama katonda tuyambe ennaku eziddako tufuneko ag'essanyu naye mabagano ga ntiisa gokka ebyaddala bantu bafudde olwaleero bwetegeeza social media mawulire aga trending akadde kano agasinga abantu bafudde olwaleero simanyi kiki ate guno omwezi guno ogwa September ate waliyo October jjukira waliyo December gino emyezi yonna egisigaddeyo gyonna abantu bafa okufaako obufi banogoka bunogosi nga boolaba emiyembe bafa bufi era olaba ogiyisemu n'ogenda mu mwaka omupya weesuneko ogambe nti weebale n'omwezi gw'omusanvu n'ogw'omukaaga gy'emyezi ebiri nagyo egyo ogw'omusanvu n'ogw'omukaaga bw'ogiyitamu egyo yisawiisa mikono mu maaso gambe nti katonda oli wa buyinza bagita Faadi TV gimunange ekitalo nnyo mbeebulungi sigenda ng'ofollowinga mwera